nnyo bintu siya postinga waliwo agiri mitambo ne Facebook nayo yakachukudwako wakapwana yo sijiriko era na Facebook page ntaddewo bagita muwonge Clever J muwonge ntaddewo empya ko kyatambulira kati nenga platform yange zona zile zibadde ziri down ndozo balwa covid wesobode nokulaba badde ku page zanga balanga siza ziri mitambo. Okay. Bana Uganda bali abatafunye mukisa wali session nga tubalaga studio eyakatwega atakalaba interview eno tumwe kapera tusunuleko busunyi tumuwe ku kinuse dobozi eri badde wali omuliro kubadde wali mu ride sabokudde je katabo kaluga nkabe kudde abatemu mbatemudde je abampalana kati baswadde amaso kati baga kanudde je ekitofo kati nze ngaludde gwe bwe bankoke mami de je gwe bwe gaba maje galudde kambalage byengaludde mujja kikakasa nze dokita ntambula kirasita nga pasta abana bageto kuluno njabata je ndi mugumu nnyo nga tulakita ngendera wagulunga helicopter bwenti bwenfata truaka ya pita apa wakidi je yeah man Clever tuwe mulikade kuzwala ne speed jovuga ya speed chinana ebitala bintadde nakuwa mukwano na simagwe lelo tinsanze leka tokuse bitafu bya lavu ebyangenda pulo kwanza Ankwandiza omulabi waffe wa program ekigunda kanyuno kankola video kosa ne audio ne promotions ebintu ebyenjawulo betuleta mbatutu mufuna abantu abenjawulo betukwasaganya mpolapula so nakulwa leero ku channel yaffe nenkola video of course exclusive betuleta ebyakagwawo ebiriwo ebitambula n'ebitrending mu government yaffe oba in this industry yaffe ye Uganda so nakulwa leero is a different in the making tulina ebintu ebyenjawulo tukola ebintu ebyenjawulo tuleta behind the scenes of different tuleta video making kitegeeza ne audio making tulina ke tukusunirako Mombere no tegere tuli kuchi tulina ka project ketsuubira project ya manyi maye kintu kyakabira gamba akazi kalunyi so project ya kabiri nungi ai makai call processor rupi yes nera njagala okujigiza kona kadako subscribing of course exclusively tulina abakulu bano tusanze studio ngekuto Muliro nga mugana nge Ken Mola Japan yourself ngeja kwasaganyiza jatunuliro kuba nti simanyi obe kintu kino yakiyiga nnyo naye bambi njagala kubanga mbandiza onakulwaliro omugave buuza ku bantu bagiriko channel ya feno n'abali kumnyinyi kwanga ndi musanya filada kuba abalabi baffe abalaba program ekigunda yeah man
N'abali ku nkola ya video wali ku YouTube. N'abali ku nkola ya video mabega Ken Mode ya ndi musanyufu. Yeah. Mutukwatiriza nga tuli mu kufumbira bana Uganda ebintu ebimu kubibajja bino bajja munako. Yes man. Mu stress down ebibajja mu stress down but then happy life you know. Yeah man. Yo sanze chegwe mulimu gwe tuliko. Yeah. Okay, kanzideno Power Kid. Obulamu bugamba ki blood? Obulamu buli bulungi nnyo. Power Kid obusungu nga bungi. Obusungu si bungi. Sina busungu. Tolina busungu. Obusungu wetegeza nti bungi lwaki Clever je mu bantu bonna gwe pikide n'ogamba tuyingire studio. Golooza abantu bafuna omukisa gw'omugavo oyo. Yeye yayagadde sinze. Yasazeewo obusazi n'agamba lwaki olowooza yasazeewo mu bayimbi bonna. Anti Katonda muntu wakisa. Ayagala nnyo Katonda, ayagala nnyo okuyamba. Nasanze mu studio nga alina engoma gyakubye. Bane nga nze mpulira ensawuningira bulungi nnyo ne musawuni bwa wayi. Leka nange mpushingemu wano. Nga track annungi era leka tukikole ffenna. Ayina n'atagaana ga tukikole. Clever je wagoba kolabo ya Kamiri n'ogoba kolabo ez'aba Pallaso baganda bo bakazi nibo owadde Power Kid. Lwaki Power Kid? Kuba tebanampa amasannyalaze ate Power Kid ye musanze no ku redemption. Kati se banampa amasannyalaze baganda nge bagala kolera mu yange waka ate government nampa amasannyalaze. Kati atono ye musanze aliko ekitambula. So than waiting do something tafadhali. Ani producer kugenda okuteekewo nga sinajja ku project eno. So Peterson ajira twalaganya wano ajira twalaganya naye nga nze wali gwe buli ajja eyagizimba yagenda okuba gwe weekubira engoma bana Yesu yazimba studio yange yagizimba yagenda okuba. Okay. Power Kid akayimba ke bakusanze okola go wandika bakuwandikira Clever wekusangidde okola akayimba nakewandikira manager wange nanterezaamu ebimu. Okay. Ne Clever naye n'akasiima nampa kolabo. Bakayita batya? Bakayita nsabukudde. 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 Kiki otegeeza? Mu bintu by'ennyimba kyembadde ntegeeza mu kayimba ako badde ntegeeza nti nsabukudde era nga bw'onaakawulira era bw'okawulira nti osumuludde ffe mu lulimi lwaffe lulinyinza ogamba omwana asumuludde oba fresh in the beginning. Fresh in the beginning. Yeah, fresh in the beginning atandika butandisi kati asabukuludde nno. Okay. Tutunuulira producer nakyenda aba munnange. Okay, producer ani yakoze ani gwe wakaleese Clever ogenda okusanga producer ki gwe wasazeewo nojja wano tukusanze ku Redemption Production. Peterson. Yeah. Peterson yatudde ku ngoma go wandiise manager wo n'ayambako. N'anyambako. Kano kayimba kakumeka Power Kid? Kayimba kakusatu. Yeah. Video meka? Video n'akakola n'akataako video emu n'olwedde ey'okubiri ejja. Yeah. Rim production. Owaayi omugave tutunulire project eno olabika nga si kyangu omuntu nga gwalina platform z'okubya olw'amayinja g'okubya n'oyambuka stage zo ziri nnyo omwana tanalinya stage mu bantu bonna olowooza banakifuna batya ng'okoze ne Power Kid case project tugita mass already bandabye nga nsaba Fresh Kid collabo emabigako naye ate ono nsanze kati waba mwana muto nempya ne ku vibe gyakubanze mpulira nze nga bemiziki wange abaana bato banyumira nnyo sound zaabwe so mpulira nga ndi connective yaba nkisanze kimperedde mbuzibu kubanga nkukikola olode kirungi naye nga si kuba nti nno banakiwulira batya sikikubye nti n'abantu banawulira batya nze nkikoze ku lwange ne kulona omwana ku talent gye nasaze mu studio nga mpulira if it needs something olimba oli mu style ki Clever omugabe lulimu afrobeat lulimu ziri ezasookawo naye Peterson alina gwakikoze nakiteeka ku mutindo gwa leero. Project ezijja Power Kid ng'ogyeko ya Clever singles ezijja neera luno oluyimba tuba kuluta tulugenda duta mu bbanga ki omanyi ebbanga lituluteeramu? Ebyo biba bya manager sinze. Okay, manager amanyi ndi muta project eno. So singles ezijja ziri zitya nga tugyeko eyo omugave no gye tulengedde. Era nga bundaba kinajja kyonna. Yeah. Experience yokola ne Clever je si mwangu wakuba akola naye kuba stage azirinye engoma azikubye Uganda yagikwatako mu ngalo ze n'aba nayo experience tuwemu experience omuntu atakimanyi muyisemu experience owulidde otyango ne Clever je mu studio era tokankanye ng'okola music sikankanye mwera nsanyuse nnyo nensanyuka nnyo ekitenkanika kati nze nasanze bamicyangu kubanga ye himself writer awusanze obuzibu ngendo tula mugundi mu lyrics ze nga ndaba ekyo kimala so tekyabadde buzibu kubanga nasanze ebisanyizo ebimu nga abiina ng'okuwandiika ng'okuflowinga okiraba so kibadde kyangu okuwansula Power Kid management engeri ekoze mbweti nguvudde ku Clever gye tusubirayo kolabo y'omukyala ey'omukyala oba omuwala yenna ow'emyaka gyo
oba oyagala kukola collab na muntu ali beyond nga olaba ukoze ne Clever J kisoboka nga twenkana kisinzira engeri gyayimba kisinzira na nyimba nayo teri buzibu nyimba naye byomusobola mu omukisa ensobola okay omugafe tutunulie project ezijja singles ezijja kubaka tufu kusanze oyambe ku mwana kitegeza nawe badde weetalatala oyina byofumba ebyo bijjadde ebipya ebyange ebisinga ebimu byajjadda ne in this season nga bojja imbali so yakuta project sezo anyhow nga abantu bali mu kizikiza bwekiti ne akati lockdown bweziwedde konfe twagala tandika coachinga baba bamalize wate banna bafutagala tandika kuteeka chintu so project yange project ikozo no omwana egenda kufuluma mbawone project zange zenkoze na project ne Alabudde nyugunya bajita ono omwana chata nkole neri out tujikoledde yo wa Al Magic very soon it's a beautiful song twakoze collaboration baji mujirinde mujajira bako ate yanga mulina ya Chameleon babakizanga nayo tujibafunde ne kino kyekiriwo kyekiriwo okay atulye Power Kid bakufuna batya for performances nokuba nti bengero kuba nti bakola naawe abakunonya bata ku mutimbagano okozesa mannya kitu benga tukuta okozesa mannya era gange Power Kid ninayo video ninayo nyimbo sobola okunonya ku mukutu gonabo searchinga Power Kid wano nonya ku manager wange MP Jesus bo searchinga MP Jesus ogenda funa Power Kid yena bimukwatako abantu bakola album abana bali mpaka zinga album wenaye mukisa gwa kola album Power Kid bulungi nyere eryesubi ndirina Alabudde buna album eja kuba ngeja nyimba meka EP oba LP omanyi EP abamakola bakola LP nga eri bichi EP nagamba kamakolewe nyimba mukaga 12 yosubira nyimba meka nyimba 8 Clever album tusubirayo album wange mja subira album right now I'm not fighting for album I'm fighting for the maintenance ne good pitching messages angizempereze eri abantu newe manga ndese chimba chimu bashitegede Clever J nga ne message ewera je bali that's him social media handles Clever ni azirina kati era kikosa manya ki social media zange page yange right now teri mikono jange era chobola nakuso cha postinga ko nnyo bintu sia postinga walwajiri mitamu ne Facebook nayo yakachukudwako kwa kapwana yo sijiriko na Facebook page entaddewo bajita muonge Clever J muonge entaddewo empya ko kyatambulira kati nenga platform yange nazo zibadde ziri down zo barwa covid wesobole nokulaba badde ku page zanga balanga siza ziri mitambo ngatuduka nsaba bana Uganda bali abatafunye mukisa wali session ngatulaga studio eyakatwega atakala ba interview eno tumwe kapera tusuneko busunyi tumuwe ku kinuse dobozi eribadde wali omuliro kubadde wali mu nsaba okudde je katabo kaluga nkabe kudde abatemu mbatemudde je abampalana kati baswadde amaso kati baga kanudde je ekitofo kati nze ngaludde gwe bwe bankoke mami de je gwe bwe gaba maje galudde kambala gebyengaludde mujja kikakasa nze dokita ntambula kirasita nga pasita abana bageto kuluna njabata je ndi mugumu nnyo nga tulakita ngendera wagulunga erikopita bwenti bwenfata truaka ya pita Power Kid je man Clever tuwe mna bulikade kuzwala ne speed jovuga ya speed chinana ebitala bintadde nakuwa mukwano na simagwe lelo tinsanze leka twakusa bitafu bya lavu ebyangenda pulo kwanza man respect wade Clever J omugave ngane Power Kid kintu kigenda kuba kirungi yes project eyinza obutafuluma kati but project tusubire atusubi omuliro tugulidde omuliro gwa project kujja kutulinza akasigiri so much mubale kubanga mutwegaseko mpola so next time tujja kuba tubasanga abasajja bano nga bali kuche baita video shoot au behind the scenes of the project ejja kubeja masa so team ngabo jabe mugabe Clever J alongside Power Kid large opponents of MP Jesus kugata ne team enja urujotambula nayo yes camp ya kabi kintu kirabenge kitambula so thank you so much abali kumukutu kona kada ku subscribinga yes Alabudde nyugunya wagwan brother thank you so much kubanga team we muri nnyo raga fire kitambula kitya muganda wange so team wetu wetambude so katwetole mbwetu tinenge nkola ya video kona kada subscribinga kindokolo kubanga tukivuga project ya kabi etambula mpola thank you so much to sign out